okusinzira ku bigambo byaganaga nanyini ngatto kituufu ye nanyini bucupa ye nanyini ngato ye nanyini bucupa era nga bw'oyogera nanyini kaviiri byonna yagambye talabanko muntu mujega kakati mu music industry namba rujega ng'Alien Skin. Lwaki muwakanye ekyo Alien kye yeetumye ekyokuba nti legendary twali waneeno ku MR live naye nkugamba Alien Skin legendary ne nkuwa n'ensonga zange ng'omuntu lwaki legendary kalifaganaga legend amaini gaito ati wuliriza kyekiri kye nagambye waliwo kye bayita oldies ne legendary kati bakyokoze anti onzijjako omusajja atagala butagazi bwaddako mu kuyimba bwaddako mu byobufuzi bwagenda mu kibiina kino bwadda mu kibiina kiri kwegamba ali era nga bw'owulira erinnya aganaga ate bannange mwegendereza amannya ge mwetuuma bammeni amannya galondoola bw'ongamba nti Alien Skin legendary nga tanayimba music asala mu kutu kw'abasajja ng'abo oba asala mu matu g'abasajja ng'abo muzeeyi tamanya Alien tamuwulirangako kati wulira bwoti anko Alien Skin biralamu kati ate Alex Mukulu ye yakyogezezza Zalawo anti byabalema ani Alex Mukulu yayimba take ya muzeeyi azalani wakala Zalawo gwe muzeeyi azalani muzeeyi kituufu azalani mayinika lwalo susse nedda si kusukka njogera kituufu kati Alex Mukulu ku myaka gyaliko take ya muzeeyi tojja kunkakanze sisobodde Alex Mukulu ku myaka gyaliko ayina kubeera mu nju ye ng'alabirira bazzukulu na famire ye ng'akirinze Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live we are charity begins ku MR Live kwetuli oba ku Mechanic Rabongo Live kwetuli amanya bampita Rima Sam oba osobola kumpita Mechanic Rabongo nesimye nnyo okubanga ku number 1 channel yo kochali okutulaba ewatali ndagaano kitegeeza ki tikatonda atugasse n'olwaleero nga bwe yatugasse eggulo tubeeko ne betugusa tuweereze nga tukozesa amaloboozi ebigambo ebisengeke tugateka ebikolwa olwo nno obwakabaka bwe tubuwunye ensi yonna nze nzikiriza nti yamanyi lwaki tukyali balamu leero era yamanyi lwaki yakutugattako webale tugumiikiriza obuyitaayitamu buli kadde tubutereeza naye kikola amakulu gwe omukwano gwa nnamaddala gw'otadde ku mmeeza zaffe otwagalidde bwemage otwagalidde bwereere otuukiririza ddala ebyawandiikibwa mu John 15:12 kye yatutuma okukola kimpa eddembe buli bwe nkirowoozaako nti kyoli mu kukola kati kyaneeno yeeyawula era ebintu engeri gyebikolamu ebadde tebangawo tuvumbudde feesi empya tuzireeta buli kadde ne tuzeesiga lwaki tukolera ddala ekyo kye mwatutuma okukola ffe bwe twajja ku scene mwali temutumanyi mwatwesiga ne mutuwa omukisa mwatusomesa ekyo okukikolera bannaffe era kitutambulirako buli kadde tetuli jajinga tetulinoonya balina views nnene tetulinoonya banene oba batini nedda tugenda kuwa buli muntu omukisa akiwulira kuba nammwe mwakitulaga nti kyetwetaaga naffe okukola mu bwetoowaze okubukakkamu n'embeera eriŋŋanga eyo tuli wangula ne waggulu wa byonna fulaga y'ensi yaffe eryewubira mu bbanga obutagwa Rabongo Charity Foundation yentumye wano obwana 17 uli ku ssomero bazzeeyo busoma naye school fees ebikozesebwa twabitutteyo ne school fees kyatutagaza buli kana kawe emitwalo 3 bwana 17 bukadde 5 mu emitwalo 10 kyonna kyosobola tetugenda kukowa kujja maaso go kubanga gwe wootali obuweereza bwe tobukola makulu Rabongo Charity Foundation ejjo bwana ku nguudo obwana bambi Katonda bwe yatutuma okuweereza
bw'ojjako abaana n'abantu abakulu abatagala bonna batuukako naye olwaleero omulanga gw'abaana kyonna ky'olina olina mutwalo olina emitwalo 2 emitwalo 3 obwana buto tulina mu candidate bwe butasoma kijja kuba kibi nnyo tusomye omwaka mulamba era tuli mwaka gwa mutamu yakuyita twegateko tuwandiikibwe mu bitabo by'eggulu nti mutamu ey'okusatu twayimirira abaana baayita bakandidate baatuula ebibuuzo ne waggulu wa byonna twabuwa omukisa okuyiga okusoma n'okuwandiika olwo n'enjiri ya kitaffe yali waggulu ennyo busobole okugisaasaanya mu myaka egijja mu maaso nga bumanyi bulungi okuvvuunula ebiwandiiko n'okubinnyonnyola mukulu atanneeyanjula badde nsaba akozesa ebigambo ebitinitini ebitagenda kumuweebuula kyemmanyi yaweebuuse dda naye mbadde nsaba akozesa ebigambo ebitinitini yetondera abantu yali wano n'akola gulisiti gwe nga legendary asooka yali Yaniskin owokubiri yali Yaniskin owokusatu yali Yaniskin kati n'atuyamba mu wokutaano n'alekamu Bobi Wine Kamiliyoni nga kityobola butyoboola kalifaganaga ate yakoze ekyo nga bwe kiri nti bitandikira wano bwe yalabye gule n'agamba ali Yaniskin tabankola legendary ne mu 10 taliimu mpoza legendary mu kkubo obusaale twala baguze ku fangoni ng'abugalula bwati wetondera abantu obuzaabuza abantu nakiraba nenjagala okuwabula oba abantu bebuzabuza yamana amanya n'eddoboozi wanuza subscriber sokoleke zakisokoleke soka wetonde nga tonneyanjula yetondeko ki ali Yaniskin si legendary wabuzaabuza abantu kite nakola ekikyamu kusinziira ku bigambo byaganaga nannyini ngatto kituufu ye nannyini bucupa ye nannyini ngatto ye nannyini bucupa era nga bw'oyogera nannyini kaviiri byonna bigambye talabanko muntu mujega kakati mu music industry namba rujega ngali Yaniskin kankubuuzeemu ekisooka kya byonna confession is possession right simanyi oba okategedde abatulaba kasita nze nkolera abantu nkolera abantu one confession is possession ekyokubiri omuntu avaayo neyeeyita dokita nekiba ekyokusatu lwaki muwakanye ekyo Alien kye yeetumye ekyokuba nti legendary twali waneeno ku MR live naye nkugamba Yaniskin legendary ne nkuwa n'ensonga zange ng'omuntu lwaki legendary however much naye alina ensonga ze lwaki legendary naye nze nakuwa ezange one ne nkugamba Yaniskin akubye endongo agibunyizza in a 3 years time bwe yajjira this is his 4th year in active music okitegeera naye ebintu byakoze endongo gyakubye nebyo abayimbi lwakuba nebyo abayimbi mwebe muyita ba legends bye begomba okufuna oba okutuuka kali Yaniskin abirina kati obuzibu bwe tufunye mu kino ekintu bwa mulundi gutya mwa mulundi gumu abantu tebawula kigambo oldies ku kigambo legend oba legendary those are two different terms okitegeera ekyokulabirako Captain Dolo omumanyi eyayimba emmese yayimba before Yaniskin bwe kiri is he considered a legend or a legendary gwansingawo yeah man is not but is an oldie in the music industry okitegeera kati njagala okwata smartphone yo eyange ndi kumpi naye kati nsijja kunnyonnyola kwanza nkimanyi kyenkugamba kye kituufu era olina twala kyange mu budde bwo obw'eddembe genda ku Google otypingemu mu search engine obuuze who is a legend in the music industry or who is considered to be a legendary in the music industry ate lwaki oteekamu ng'obuuza nga nze wendi akunnyonnyola eyo taski yo n'abatulaba musobola okikolakaawo okiraba nti tamu oba ebigambo bye banaakozesa okunnyonnyola who a music legendary is ye Yaniskin byonna bijja referringa ku Yaniskin okitegeera mayiniga lwakuba nti kale abantu bwenjogera ebigambo bino abalabanga nze agamba nti mpagira Alien naye kale omuyimbi ali eyo ogamba sajja bajja mu kabox kange ne bagamba mutusibyeko ekisajja tonnabalaba
mutusibyeko ekisajja kale si kiba kisibyeko ekisajja nkikuweemu wano kiyingiremu wano olaba oba akisobola Bulad omusajja akaluba aliyeni alabayo lwakuba nti abantu tebabibuuka aliyeni alabayo ebyaddala Alien Skin alabayo era nali wano wennyini naye nkugamba Alien Skin legendary kuzimu ku nsonga zennakuwa zaali nti Alien Skin yayimba ku buli kimu ebyaddala yayimba ku buli kimu lwakuba saagala kuddingana bigambo byange bwe mba nkigambye kiba kiwedde oli musajja wange Alien Skin alabayo iza forward wagwani nambamu Kalifaga naga legend wuliriza kyekiri kye nagambye waliwo kye bayita oldies ne legendary kati bakyokoze anti onzijjako obuugi obuleeta mu bbaala aganaga muyimbi yamani naye si legendary nanyini ngatto yaga kumuzerawo bino si byangatto nanyini kaviiri bino si byanviiri gwe tolina nviiri nanyini kazina azine bino si byamazina abakubanga dansa yandibadde muzinyi abakubanga fashionista yandibadde mwambazi wanga tera nga bwogamba eyaduresa choka tekamuize legendary omusajja atagala butagazi bwaddako mu kuyimba bwaddako mu byobufuzi bwagenda mu kibiina kino bwadda mu kibiina kiri kwegamba ali era nga bwowulira erinnya aganaga ate bannange mwegendereza amanya ge mwetuuma bammeni amanya galondoola kyekiri kye nagambye nti confession is possession okitegeera nti bwe weetuuma ekintu kiba kati gwani yakutuma MR live yene saati gyoyambadde yiye eriko MR live okitegeera kati ye yeetuuma aganaga omanyi kyekitegeeza ndi wano ndi wali aganaga here there yaman si legendary he's not a legendary alina okukola ennyo Bulad you can become one singa oba okoze ennyo mukibisa daati ssebo wanu Zaxi subscriber nza gamba Zaxi wagwa my nigga kiri kitya bwe kiri abantu tulina bagamba bituufu tebawula muyimbi yayimbako edda na legendary my nigga oseka bino ebintu byakugamba bituufu tolina kyotantegeddeeko gwe kyombuuziza kyenkwano sizalawo aganaga omulungi awandiika ennyimba ze ayimba bulungi lwakuba kati endongo yawagamira ate nga n'ennyimba ennungi empya zirina naye omanyi lwaki yawagamira Alien Skin tabawaamu bwe buzibu bwokka obuliwo Alien Skin tabawaamu abayimbi bawano balina ennyimba empya naye tezisaala ekisajja tekibawaamu ku for you page Alien yaliko sajja tekibawaamu yanga gye bali balina endongo empya era kati abaafuna omukisa ogukuba endongo nga Alien tannajja bakyalya ku ezo era ze baliikiriza abantu mu matu omusajja n'atuuka n'ekiseera naddamu nanga ate mwana era mwana Alien alyokanga najja ne tulaba emyoyo gy'abasajja abali beeyita abayimbi mwana sajja bazzeemu noddira oluyimba lwe wayimba emyaka emeka n'oluddamu si kibi naye nze ng'omuntu kiba kirina ekifaananyi kyekindaga nti tokyalina bwongo bukola luyimba lwakolanga olwo okategedde luyimba ki sirina kyentudde Justin kwewuunya bwokimbuuziza amainiga abantu bakola remix buli kadde olina akola oluyimba ne baluddamu yawula remix ku remake okitegedde
inti remake kansoke na remix kwe kola oluyimba nga yali solo tune n'ogiddamu n'omuntu gw'oyagala either okuwa ku maanyi oba gw'oyagadde okukolagana naye okitegedde eyebeera remake eyawukana ku collaboration however much ziba z'abantu bameka z'abantu babiri kati remake yene eyokuba nti eri gyogambye eba remix si remake kati remake yene eyokuba nti wayimba oluyimba okiwulira n'omala n'oluddamu gy'oli omutwe ogwayimba oba obwongo obwayimba olwo oluyimba back in the days tokyagulina kale let's give it a benefit of doubt nti oba back in the days production yali mubi katukireka ate lwaki mmala kigamba kale katukireka tukiressaawo naye nga siddangamu kwogera ku balegendale nompaaga amannyanya bwe gatyo here there mbulegendi nsirina ntalo zentankunkugamba kituufu obwongo bwawe bulina bwagala okugenda era busagala kwatulawo bwagala gendawa ate otyakolera abantu tokolera gwe teweekolera buterezeza bwebadde bwesulise kolera abantu ango totya nze wendi muzeeyi Alex Mukulu omumanyi akati njagala mbireete buli kadde mayini ganjagala emmeeza njijjuze Alex Mukulu mayini ga ekibuuzo kyangu nnyo muzeeyi Alex Mukulu omumanyi anti nsika ekifaananyi abantu bemmanyi bangi muzeeyi mutegedde kifaananyi kizze bwongamba nti Alien Skin Legend nga tanayimba music asala mu kutu kw'abasajja ng'abo oba asala mu matu g'abasajja ng'abo muzeeyi tamanya Alien tamuwulirangako kati wulira bwoti anko Alien Skin biralamu kati ate Alex Mukulu ye yakyogezezza zzalawo anti byabalema obuzibu abantu bwe basinga okufuna buli bumu nti enkayana za Alien Skin tezirina bantu ba bulijjo zirina bayimbi okitegedde ziri ku bayimbi n'abayimbi ani Alex Mukulu yayimba take ya muzeeyi azalani bakala wagwe muzeeyi azalani muzeeyi kituufu azalani mayindiga lwali osuse nedda si kusukka njogera kituufu kati Alex Mukulu ku myaka gyaliko tekake ya muzeeyi tojja kunkakanze sisobodde Alex Mukulu ku myaka gyaliko ayina kubeera mu nju ye ng'alabirira bazzukulu na famire ye ng'akirinze siraba na bintu era mwana media negenda tomeza abantu bangi egenda kukoza abantu bangi ensobi olaba engeri gyato gye bamutyobolamu kati statement gye yayogedde ku musajja legendary Alien Skin yabadde it wasn't called for era ne omuntu yabadde amujjako interview yabadde amutomeza butomeza Alex Mukulu yayimba ko byakugamba bituufu omusajja namulaba dadda bino byetuzubazuba uzanga atamumanyaawo sigamenti simumanyi wabula mbadde siga kifaananyi abantu bemmanyi bangi okategedde abantu bemmanyi bangi Alex Mukulu yayimba dda era kati naye tena kyovaako takeri ya muzeeyi sisobodde mfangoni abadde ati wulira era naye okwogera ekyo teyakyogedde nti ayagala naye bulumi asajja ak'emyaka 3 kale genda lekako byendongo kakoze ekibendo bena kabiri na kabikoze fe twagezaako okuyimba nalabye kituni kyawo nalabye kituni kye naye nga yalinga oba ayite mmandwa tozanyira ku luyimba olwo luyimba ki lwewalabye luzanyira endala nyimba ki bannamasaka nga boogera anti ova Masaka nze ndiwe Masaka mwogera mwagala kunga anti nze ndiwe Masaka gwe bondi mind gova Masaka kale anti onkayanira kuba ndi wakabi nze sijenva ovaawa
Acho yagala njogereyo. Najja kuteekawo kigambo kirala. Kwa yayimba banda Kampala kati nze kateekawo kyalo kyo. Naye nga we batyo bayimba. Bannafangoni nga mwogera. Kankubuuze. Bannafangoni nga mwogera. Tubadde ku musajjawo. Sibaanenya abagenzi ne batadda. Ulira maanko. Badduka. We batyo bayimba. Era bw'otunulira Alex Mukulu ennyimba gy'ayimbamu. Olaba ng'ekintu yali akakaki kake. Okitegeera okuyimba si kwangu ssebo era omusajja Allion mu respect. Put respect over Allion Skin's name. Yaman. Era kati gwe kyoba oyina omanya ababadde nga bamubookinga akakwakulizo kazze tokyaso it's inevitable. Okola ki? Okumusa ku poster n'otasaako legendary. Kati abantu bagamba legendary yataddewo obukwakulizo ku bookings ze kuba zatandise okkendeera. Allahumma salli. Tolateeka Luwarabu mu programu eno. Kati Buladi wekuumire wano ku loko tuddamu kuteeka Luwarabu muno. Anti wuliriza. Kitegeeza kisobola. Nze ndi musajja mu Isiraamu. Kakitegeeza ki ekyo? Nkwewuunya bwewuunya bw'ongamba nti nze nkwewuunya bw'ongamba nti Legendary Allion Skin bookings zamuggwako. Allah. The most booked and most expensive artist as of now Uganda has Allion Skin. Legendary. Top 10 ayimira sente mmeka? Kati gwe wategeddeko omuyise top 10 mayini mujja genda mukkiriza. Tosanyusa naawe ekituufu okimanyi. Kati ate yavudde kulya top 10. Kati olaba top 10 lyakayanya abantu. Lwaki bakuyita top 10 novaayo over such an issue? Bombo clat. Program sajja akoze. Program dogitwala mu international. Ete ku local. Sajja Legendary nnyo sinza mukomya wano. Yavayo n'abagamba Uganda yange. Allion Skin alabayo ssebo. Kyekiri kye nagambye. Omusajja prophet is the most booked. The most booked and most expensive artist. Top 10. Allion Skin Legendary. Kati era nako akugenda balumya omutima kati ate gwe kyoba oyina omanya kaka Legendary kayinza obbaka egaseeko millions nga 5. Kwesezi. Tetugenda wala. Buza Alex Muhanji. Kurosa Dimes. Nakulabye badde live. Kugambye Kurosa Dimes yabadde abasi. Ne wadde okubya ekikumba. Bwe kiri fango ni we ever smart. Legendary vibes. Ekikumba. Legendary yangambiddewo mayini guy, you need to be smart when you're to work with me. Engamba yes mafia boss. So I had two. Wakubye ekikumba. Kwasi perfume saji ulidde naye. Ate wadde oyinza giwulira otanga oli kula. Nasa tukolera TikTok oyisaamu ka perfume netujajingirawo abantu. Ekyoba bajja kukikola nga gobeereeyo ffe tulya perfume atuyita mu TikTok netugaa tolina kyetugamba bantu weekubyeyo ebiri weekubyeyo akakaaga. Perfume kyankoze bubi kyali kimalayo olugero watiisiza mu byennyambala nekiperfume saakiwulira ese kati sigendera kuvimbisa nnyo. Kati ennyambala gye nabadde nyambaddemu n'omuntu omulala asobola okujambala bw'atyo n'anyuma naye olina okuba ng'oli brain smart. Kamani abwendi. Legendary vibes. Kati ate nako kabadde kasiki. Nate vibe ya desi eri. Kale teyabadde mbi naye vibe yabadde era. Legendary vibes ezo ze bayita legendary vibes. Kati gwe labi kati wabadde ondabira ku live. Atize kugoberera buli. Ekisera kyatuuse. Live nenjijja kera kye benakoze obubi benayisiza obubi mu nsonyiwe nga nange kinyini endongo ensusseeko. Anti ku comedy store omusajja we yafunye omukisa n'avaako ku list. Ani? Chicken. Officially bamugjeeko. Ku list y'abaki? Legendary yali yafulumya list y'abantu abagenda obonaabona. Bagenda olagako abali bamujjonkera. Bagenda okuloga. Bagenda olagako nti Legendary yatuuka ku level ya ddogo kati yagwa paka ku level y'eddogo. Legendary yagaa ngenda kukima kati yatuuka bamuyitirirako dda kati ngenda baloga bulozi. Ogwo tekuba kugwa. Ate lwaga omunku akagamba nti omulogo yafunye mu China. Sokolindeko. Ogwo tekuba kugwa. Kuba kukula. Anti asobola okukola byonna.
kati ye yasazeewo abayisirizaawo era abamu mwabalabye banga nti omulogo Omusudani yamumuleetera naye ate yamujja China omulogo wa Lianskin nangenda kumulogamu tosobola ovanga ku muntu avayo openly n'agamba nti nze ndi mulogo ngenda kuloga omulogo wa Lianskin obuyimbi bwawane e Kampala blood nze mulage ky'omuyimbi omulogo we yava China takola metaniki kankugambye nze ntambuliddeko ku bayimbi mbadde n'abayimbi abayimbi mbamanyi obuyimbi bwakuno bwonna bulogo ne buno bwefuula bu gospel artists bonna bulogo just tebuvaayo mu kamera kati nze mbyatudde anyiiza nkime kati ovanga ku musajja avaayo n'akugamba ti mulogo openly n'akugamba oba oyagala okiwakanya nti mulogo genda omuloge n'afulumya ne lisiti yabo bagenda ologa omanyi ki kyekitegeeza omanyi ye kyeyeesigamye buladi obuyimbi musajja avaayo n'akugamba abayimbi balogo toba erijjako kubanga balogo mbu yali ayimba buyimbi naye Khalifa teyamutaddeko kuba legendary ani Red Bantoni ne Khalifa naye yayogezaamu ezalawo yamutaddeko omusajja tumuveeko oyo agana gatumuleke Red Bantoni okitegeera okitegeera anko lisiti ye gye yafulumizza nabadde sigirinaako obuzibu paka we yakonye ku top 10 wabula Saabarogo obuzibu legendary legendary yabiganye anti wano ulira akarogo mu Sudan ke yamuleetera okuva China bagenda kuloga Lianskin gwamutuukirira mugamba basajja mugamba alokoke Lianskin abakubanga baali bakumuloga nawe waali teyandituuseewo nkugabye obuyimbi bwakuno bonna bulogo obusajja bufulumya ennyimba tezisala nze nkuwe ku basajja abazze nga bakuba naye ne bayitiraawo bawanuyiti wanda mbakuwe nebibatuuseko banoonyo babuuze ki ekyakutuukako dogo kati gwe oyagala owakanya nti eddogo teririiyo nti obusajja bwakuno si bwa lofiti bulogo bonna ojja okyaza omuyimbi ofu kamera kale kambeeyo mwana asajja bakuno bonna abayimbi balogo sina abasajja bokka n'abakazi nti gwe newoba olina talenti yo ng'oli muyimbi ng'ebyo bintu tobimanyi bw'ofuna manager oba management esooka kwengejingamu ebyo Mainiga alogenzeko musabo walogenzeko musabo kwenze ndi musajja musiramu Mainiga ntuula wansi okusinzira ku kyenvuddewo ozo managinga abayimbi era mwakayivu Yosofo inamu abayimbi ngaba simanaginga nga ku muyimbi wabula mbadde nkola n'abayimbi obadde ologa nabo Mainiga ate nze ndi muyimbi ndyoke ndoge obadde okola nabo okukola n'emmandwa nga tomanyi giwana nagisanyusa anti wulira byengugamba wati lero giwe enkoko ogyoza ebigere nze mbadde nkolagana n'abayimbi naye nga simanaginga abayimbi nkugambye abalogo be ba managers n'abayimbi bennyini era kati abasawo abaganda bali ku ssente balya abasawo abaganda bagenda gaggawala mugenda balaba abasawo abaganda oli Lianskin akuwa buli kimu ogamba mulogo abawa buli kimu kati n'abayimbi n'abasi abalogo yabawadde omulyo Kamilioni ogambetya ate badoga buli muyimbi mulogo nze ngaye gwe buli kisi gwomanyi nti muyimbi mulogo muyimbi mulogo Gravity muyimbi bannange Mainiga tozalabwa bona bemmenya abayimbi bali prominence kyeki bamanyikiddwa mu music industry gwe bukakafu ki bwolina nti nze mbamanyi bommenyera tamanyi Kamilioni gwe bukakafu ki bwolina nti nze mumanyi Mainiga tomanyi Gravity bukakafu ki bwolina nti mumanyi Mainiga tomanyi Paraso gwe Mainiga tomanyi Wizo gwe bukakafu ki bwolina nti mbamanyi kale njagala ompeeyo ekifaananyi kimu naye Khalifa mumanyi Khalifa nali kyaliwe twakolako Mainiga tomanyi Scorpion Shaba gwe nze njagala ompe obukakafu bwolina nti mbamanyi Forufika tomanyi bannange metaniki kiwana eki gwe buli muyimbi yenna alina gw'omanyi wano e Kampala e Uganda mulogo
yaman gwe buli muyimbi gwomanyi obaani Pastor Bugembe hati mayiniga ba straight wewe gamba ngamba mulogo nakugambye buli muyimbi gwomanyi wane Kampala bona bazingo basse mu kuti yeji balogo wacho osala mayiniga nze siri muyimbi ati wacho ogenda okusala ntendereza omutonzi omu wacho ogenda era shahada nagitoola dda ati wacho ogenda okusala kutendereza nakusaba Mungu akola nnyo temuli bayimbi Mungu bakolera Mungu munafu nnyo kolera abayimbi mayiniga bashituka ku bayimbi Allahu abamunafu mayiniga kati kankuzeeko emabega katono waliwo kye bayita ettutumu kati ettutumu eryo lifugwa myoyo mayiniga toyocha okitegeera lifugwa myoyo kati mu mbeera z'emyoyo bangi beekuusa nti baba bagenze kutereza bya buwangwa na mpewo na nnono ke kakalingo kebeerimbikamu ne baba bagenze kuloga kukwatamu mayiniga Katonda takola oyisuka ku bayimbi Katonda tomunafu yate kutuuka ku eryo mayinga kyendiko kyogamba gokabe buli muyimbi mulogo abayimbi Katonda talina baawo abayimbi baawo abayimbi bo banafu ya Katonda okutuuka ku eryo essa okitegeera naye nga kyenkugambye abayimbi balogo kati gwe twala byange oba okiwakanya tutogenda wala ojja funa Jimmy Mulo kyemanyi eboyiwa ajja kukugamba buli kimu mulogo yajja kukugamba Jimmy Mulo muyimbi ajja kukugamba byonna Jimmy Mulo muyimbi mulogo ajja kukugamba byonna gulakyo oyagala njogere gwe kyoyagala omutuusa wano omugenda nti Zax yagala era ngenaga Jimmy Mulo tuleri nti ate lwaki nabadwa ne Zax naga buli muyimbi yenna sagala kusemberera Jimmy Mulo yajja kukugamba byonna yaman nkurifarinze kwoyo tudde walala kati egaali mwagigobye yonna ku kibira si oyagambye tayagala baniga ku kibira temugenda kati kugabana bye mwasiga mmwe anti Alien Skin era yayimba luyimba n'agamba rule number 1 the boss is right oba abantu bamufunye bubi kati gwe rule number 1 oba togitegedde just refer yourself to rule number 1 which is the boss is right ndowooza okitegedde nti omusajja byonna yabiyimba alabayo kale okwogeramu kiri bwe kiti Alien Skin teyagobye eggaali mwenga we mukyogera simanyi oba eggaali mwe kyemuyita mutya kuba mukitwala mutya naye abotunuulira embeera ebaddewo emabegako awo saga zonna zazayitaayitamu ebizibu bya zaafeesinze here and there ebimu bibadde biva ku baana abo okitegeera okuba nti yabasembeza mu kubasembeza era yagala akyusa obulamu bwabwe kuba bageto youth ebyaddala nayagala akyusa obulamu bwabwe kati nze nsobola n'okubuuza si mu ngeri yakunafuya weebuuze Alien Skin n'abo abaana gwe boogamba be yatadde ani abadde afuna mu munne ani abadde beneficial bonna beefunamu waliwo omuntu atalina mugaso waaba waliwo kirabye tali muntu atalina mugaso naye mubaamu omuntu nga newaataba obeerawo you understand nti abadde azimbye abaana abo nga bonna basita nga bamanyikiddwa okitegeera kuviira ddala ku komanda mudogo Isimami Jagulo basikiri benge bonna balaba nti ne bw'omusanga ggulu omanya oyo sikiri benge ne bw'omusanga wa omanya oyo Ibratara ne bw'omusanga we omanya nti oyo champion Magumba oba you get my point ti bonna abadde yabassaayo nga yabawa essannyalazi no okitegeera kitegeeza ate nga bonna abadde nga talina bw'abayita okitegeera kitegeeza igwe omuntu kaneeyogereko nti Zax nti Alien bw'aba nsembezza nampa omukisa okukolagana naye oba okukola naye ekyo kyokka kiba kimala kiba upon me okwebbulula ne mmanya nti legenda Alien Skin boy wange asobola okuntuusa wano oba mpadde platform
oba nnyongeddeko bw'ati kati how am I to make myself money nyinza atya okwefuula ssente oba okukola ekintu ekinnyongerako ebyaddala oyo omusajja mafia boss abadde yafuna abaana mu depots ez'enjawulo ebyaddala nga mulimu abava mu bitundu nga mulimu ab'e Masaka mulimu ab'Ejjinja kati olw'omuvubuka amuyita Fikiti chairman shout out to you my nigga yava Jjinja tunulira Zaxi nkwero ze Nalukolongo Nateete Kosovo Bichani Iburatala straight out akawembe champion magumu okitegeera ng'abantu bamu dipe ezenjawulo nga kyafa buli omu yeyagalire mu nsi eno Geto Youth avuddeyo afuuse champion atopins afuuse top mafia boss atopins afuuse legendary obaako n'ekyomuggyako n'omuyigirako naye agenza olaba mwana ebizibu byonna byonna ebimu byasinga ofuna ate bivaamu ffe kitegeera asooka n'addamu ebbali era yavuddeyo n'alangirira kati Planned Kid amulabe yabadde mukawo ne mu Sudan n'agamba nti Planned Kid ate nga indeed is a Planned Kid kati golooza Lion Skin kikyatalina ekimufuula Planned bwakiringa bwabeerako mu bagagga banne oba mu bavubuka banne abalina emmoloka zi Subaru azirina asobola osisinkana abagagga abali mu levels zivuga zi Ford zi Mustang abalina era ne Ford agirina Ford Raptor okitegera togimanyi uyinza okugamba ntigimanyi mayininga tokiveeko bwasanga abasajja abavuga zi Range Rover sirina buzibu simanyi Ford togimanyi mayininga wadona akanuno mu masigimanyi kasita nayo tekumanyi yamani ne Ford nayo tekumanyi era wakirira ngambe sigimanyi era nayo tekumanyi mayininga oyitiridde okuwaana ne Ford taji andi mpana kituufu naawe kati oyagala nsudiye gwe sudiyamuko paku sente mayininga wana kaisijangu kati onzita emala live kwetuli metanikira bongo straight away God wide yamani onsudiza buno mayininga mayininga toyongereyo yamani kwetuli so yembere eriwo oli legendary kati yatopinze kati ate era alina kirasi mwe yavudde abako ne kirasi wadda ensonga lwaki era twabadde tuli awo omukulu wa Next Media amuyisa mu lukomo yamani era essaawa yonna NBS kati kambabbireko babadde mu kafubo n'omukulu Anikalisa jukira Lion Skin mu kujja mainstream media yamulwana nnyo nga ne NBS eyo kweri oba ojjukira ebiseera ebyo sijjukira bulungi inza kujjukira era nkulaba olya mmere ekimetaniki ndya nyakawunga naye obutajjukira bintu musango si musango naye kati oyinza otyo mayininga sijjukira NBS kubanga mwanyisa Lion Skin yamulwanisa nnyo nyini ddala naye ndowooza mwalimu ba presenters anti kati olaba yajja ne wave n'enkola mpya abantu abaali balwana Lion Skin baali bangi nnyo ddala kuviira ku managers b'abayimbi kuviira ddala ku bayimbi kuviira ddala ku ba presenters ne ba managing directors b'abayimbi anti edda kati bino nkugamba nkuzza kwa alaali edda nze nabeeranga n'abayimbi abo nga manyi obulingo bwe tuyitamu okupromotinga music buladi twakubanga amasimu ku radio ku zi TV okusaba ennyimba z'abayimbi okitegeera nga tweguya media nga tweguya mainstream Duncan yoyo omulaba w'emityana omumanyi yakuba amasimu ku CBS okwo bamafisi Nateete omumanyi abo nabona abantu bengo abali bakubi ba amasimu ambassador wa Firebase nga balina bayimbi bawe basaayo mama afisi wanzujukira aliyo bateekayo lutalo kitegeera nga nange nyina abasajja bange benteekayo ejo najo n'emirimu jaggwawo Lion Skin yagikuba okitegeera yali mpalana kati mainstream media we muwalanira wawano
we yali emuwalanira ng'ogenda ku TV n'olaba bano ba presenter simanya ba DJ ng'olina obbo kyayo okuyisawo oluyimba lwo okulusa ku rotation ekyo nakyo n'emirimu ne giggwawo ba DJ ng'oluyimba lwo dufiirako mu mabaala oba ku radio oba ku TV olina obbookya ekyo nakyo n'emirimu aliyeni yagimenyawo okitegeera nga tagimenyawo mbubi wabula ye yajja nankola y'empya. That's why he's considered a legendary. Yeah man, bingi byakoze lwakwa mwe temubiraba. Tujja vayo tubibalage. Mujagenda mubitegeera mpola mpola with evidence and clarity. Manyi n'oluzungu ssebo. Yeah man. Twali mufangu atamanyi luzungu. We did it. Kwani isimami jago namuna bawusonga ali mu kazungu. Sajja mama guvira ddala ku mafia boss legendary alien skin. Luzungu dede. Okitegeera kati madde nkyakola. Madde luzungu. Bazo oluzungu azirina. No Latin yaluiga. Oli mulabba yakuba. Omulabba ekitegeeza ki? Byonna bana mujja bite. Omulabba ye mubbi, omuntu ali ebitali bibye ye muntu abalabba yo omulabba yatali mwenkanya. Anti ulira boti. Tasobola beera mwenkanya mu maaso go. Inva kugamba nti omusajja yabajjako okulya akasente ba mainstream media ke balyanga. Naye kati akasimu yakamuyisizaamu. Bannange ulira kyenkugamba. Ate omulabbayi bamuyita omanyi gigi gye bamuwadde ku NBS, I mean Next Media, omukulu gye yamuwadde, omukulu wa Next Media. Omulabbayi agikuwa. Omulabbayi bagimuwa. Weeri ebyo byamunda mujja bbira abaza surprise. Kati okusunirako akatono waliwo project egenda ofuluma. Yaman, so ag'omunkuubo gali nti baleeta ddiiro nga yakufulumya luyimba olwo Star ki Uganda kinyuma. Oluyimba olwo omukulu wa NBS yaleeta ddiiro eyo nga abayimbi bagenda kwegatta bafulumye taito nga bagiyita ki Uganda kinyuma. Nga ye taito kati gwe nga kiri eri ggwe okufulumya kikyoyagadde ekiwaana ki Uganda kyo. Okitegeera kati era nyimba nezifuluma zafuluma ennyimba 2 nalabako Scorpion Shaba ne Omega 256 nendabako Rafefe bane bani abo. Kitegeera kakati wanumani amerejenda alien skin agirina era nayo bagiyita ki Uganda kinyuma. Kanfukamirano ku MR live musabajite sebo legenda alien skin nesimu yange egudde tofaayo bajja kumpendala. Sebo legenda alien skin nze mutabani wo Zack subscriber nze abadde asaba oluyimba lwa ki Uganda kinyuma lutukaganye n'omutindo taata lute babonebone nalwo mugenda dduwulira. Lutasembo bera waneeno nagamba omusajja alina embali empya. Okitegeera alina embali empya. Kati eyo tuni ya ki Uganda kinyuma fire dede egenda basumbuwa ki Uganda kinyuma. Indeed yakinyumisizanga bwe kinyuma. Ate lwaki tugende mbulango kijja mukula tofukamirira otya kino kyenkola. I do it for the love of Ugandan music and for the love of Alien Skins music legendary. Kati luyali oluyimba lugenda kuyitamu waneeno ugambe kiki kino baluyita ki Uganda kinyuma. Baluyita ki Uganda kinyuma Alien Skin teluna bafuluma naye kenkubya amavivi ku ttaka. Kyemmanyi omukulu anytime from now agenda duta buladi eri tune simanyi gye mugenda giyita era mu abawala na Alien Skin n'abatamwagala. You have 1,000 reasons as to why you don't. Naye buladi endongo mba nali wano nebagamba sabagamba wagamba bani abantu nawe kenyini nenkugamba new music coming soon loading nkubya amavivi ku ttaka kyemmanyi omusajja agenda gita ki Uganda kinyuma coming very very soon in a few. Omukulu bwana abakkiriza HK Property Masters bakola mu yamataka Alien Skin agendeko mu HK Property Masters Bitiyana Gayaza nakawuka kasenge bamuwe ku ttaka
lwaki togambye bayimbi bo kitegeeza nesina bayimbi bange zigambye oyo gutubale twogerako kitegeeza yalina obusobozi Kalifa gana kagendako mu HK Property Masters omwana Scorpion Shaba Kabaya mwena mugende mu HK Property Masters Paraso gendako mu HK Property Masters nenga era legenda legososeza kitegeeza yamani Legendary Chameleon gendako mu HK Property Masters Bobe yagale ettaka eddungi Mitiana Road Gayaza Nakawuka Kasenge anti omusajja ayimba akayimba n'agamba I'll be there for you when you need me I'll be there for you Kayimbira HK Property Masters when you want me Ewa chokera mu studio nabe vocal lina anti omukulu bwananta Katonda mukyalina ekizibu ky'omusajja Legendary Alien Skin ate nange nzije mbafuukire kye baawalula Omwana Katonda ali eyo imitala wa mayanja oli wano mufuna mpolo yagala okulayo akataka nga tekayina nnyo pressure oyagala okwewonya embeera ya dduka ngenze kubanja kakyajja zireeta genda mu HK Property Masters bakuguza ettaka Client Beauty World bakola ku byansusu oyagala tosekera mukalango kabakama baffe ssebo ngo byenjijukira wano mbadde nina ebintu byenjagala okukozesa okuba akalango naye bwe nkutunulidde wenti nenjukira engeri gy'ontobodde mu programu eyo nenga era ojja kuntyobolera mu kalango gomwana Katonda olina byemugabo oyagala kwerukamu kudugalamu oyagala kukogamu kugejjamuko genda ku Client Beauty World bali awo opposite Climax boruka Climax ero genda kulaba opposite kipande kiri awo kusemaduuka omunene Dr. Client Beauty World Dr. Client ali awakulindiridde yagamba nti jangu n'ebizibu byo oddeyo n'eddembe mu byensusu yakuguka wanjawulo nnyo era bw'aluyimiriramu oyina mbaga bagenda kwanjula ogenda ku pate oba naawe otunulira mu mmiro ososho ne lukwenyinyaza n'otya tumutwalire alusolovinge olaba omugaso gw'abakugu AK Fashions awo ku Nabukeera Plaza bo batunda byakwambala okunabukeera ebikumba byonna jampazi menye kindeke ki oli muyimbi ogenda kukola video socialite oli model oli ki genda ku AK Fashions awo kunabukeera kabeeyi akasamusamu bakuwe era bakyusa endabika bo kye byamukola mayiniga kiri kitya anko Casper News Agency bo bagatta omuyimbi yenna kugulire bagamba nti gwekola stanti zo toluyimba lwo teeka wano genda gye bali badde mba organizing bagamba nti okusinziira kugulire gwosobola n'osobola wano brand yegenda favoring bo wano esaana ku platform eno esaana ku MR live oba esaana wano yaman Casper News Agency bajja okukola si wabi musajja mutumireko oli wa Tours Al-Shahid Tours and Travels yaman bossman naina Jolly shout out to you jangu office tweyongere tukole MR live ebibara kache ekimu kasuke countrywide yaman tusibule osimye kulanda n'ensi yange mweraba